بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Twakomaku somo ogwayita nsonga ya asatu mwemu ng'omuwandiisi yalaga nti fatwa ekibuuzo kyanukuddwa kinakubanga kizimbiddwa ku bujulizi bw'omu Qur'an ne as-sunnah entuufu. Mu nsonga ya 30 nga tuzeeko nnyo katone mabega waliwo omu ku baganda baffe wano alina kya ntegeezezzaako nti omuwandiisi wano bwe yagamba nti nuhibbu ulama as-sunna al-mu'asirin wa ulama as-sunna tubaagala paka gye yakomya ebigambo bye point ya 30. Muganda waffe wano n'andaga nti waliwo abantu abamu aba hadhara abakola ki at-tahdhir abeewaza ba ulama makulu alim bwagwa mu nsobi nga bwagwa mu nsobi ntono nga bamukola ki nga bamwerawo nga bwe nkyogedde ekyo nno yani nkyogedde ku bwogezi naye nga bwe kiri naye bale kimanyi kiri ku ddaala eryo nga akhba ngambye nti gyekiri ewaffe. Taban enkola eyo n'ekibinja ekyo si kyaleeta kitandise leero weekiri okuva edda omanyi nti obubuza yani weebuli okuva edda ate kitabiri Uganda yokka ne mu nsi zino ez'obusiraamu endala gyebiri abalama bazze balwana n'abantu abo waba abantu abo beefaananyiza waliwo ekibinja kye bayita al-Haddadiyya omukiwulira al-Haddadiyya atba Muhammad ibn al-Haddad al-Masri. Naam, abantu abo batandika ki nga yuhadhiru min al-ulama ibn Hafidh ibn Hajar an-Nawawi واضح nga bekesa abantu okusoma ebitabo bya Nawawi ibn Hajar واضح ate bambagana byokewe واضح kubanga ki aina mbaava ensobi ezimu nga balinga abaga nti abeere ku mustale tasobya alinga malayika. Ulama ne bajjayo ebyambe ne bakola ki ne babanukula ne balaga obuze bw'ensonga eyo واضح. ibn Hajar ibn Nawawi min ahli sunna min ulama as-sunna ensobi zibagwamu ziri nsobi willa ata olaga nti abo ash'ira la ibn Hajar wa Nawawi ليسوا أشاعرة والدليل كلاغا وجاكوا سانغا من nsonga ezimu ate nga benyine bekkata kuba ki ash'ira ne bakuba ne bekkata kuba sosi ne bakuba waba ziri zali nsobiba bazigwamu fa kati ekibinyo ekyo weekiri neno gye kiri ne wano wenyini mu nsi yaffe wano wetuli webali abantu abo amukumu abamanya bigenda mu maaso mulaika mubategedde fa al-alim yani khulasa nti omumanyi bwagwa mu nsobi bwagwa mu nsobi awalan okusoma kumanyi ayina kubeera nga muzakka tukimanyi oba okuwuliriza mathalan ad-da'i wakadha muzakka toluliza muntu gwotamanyi hakadha muzakka manyi zakkawuhu ba ulama wa baduati be wange bamwogerako bulungi khalas. Ekyokubiri bwagwa mu nsobi kati wano ewali yani marbat al-faras ngayo bagamba ayina okugwa mu nsobi ayina ogigwamu tiwala tagenda kugwa mu nsobi buli muntu ayina okugwa mu nsobi kullu ibn adam khata yani hadith sahih ma'nah buli mwanadamu agwa mu nsobi kati bwana agwa mu nsobi kisa tumutemewo kisa tiwali mumanya agenda kusigalawo yadde n'ogo kwa buli mumanya ayina ensobi gye yagwamu. Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifa, Shafi'i naba buli omu ayina ensobi gye yagwamu tuga nti buli yagwa mu nsobi tumwerewo toli agenda kusigalawo kyekisookera ddala kisira nti amanyi n'okugwa mu nsobi kyekisookera ddala. Bwagwa mu nsobi ensobi y'omumanyi tukolagana nayo tutya ensobi y'omumanyi anaagitegeera manyi munne nze kapere oba omuntu owa bulijjo nyinza obutagitegeera bwe mba ngitegedde sina
lukusa lukola ki lumwanukula nyinza okuba nkitegedde bukyamu nze ntegera yange bambi olwokuba nnafu ndaba nga kiri kyaliko nga maki ali ku kikyamu so nga yali ku mazima naye olwokuba irimu yange nnafu ndaba nga ye kyaliko kiki kikyamu kati ategeera obukyamu bwe yaani yemmanyi munne bwe mbanga ndaba kyaliko kikyamu so okutegeeza omumanyi gundi agira bwati kintu ekyo kikitya bwe kiba nga kikyamu ajaga kituufu kikyamu n'amuwabula bwe kiba nga entegera yange yenfu nalaga nedda entegerayo yenfu oli yali ku mazima wa hakatha ekyo tukitegedde kiza nti nze omuntu wa bujjo nze alaba nti oli ali mu nsobi nyinza okuba nga nze alaba obubi ekyokubiri tukitwale nti ensobi gyaguddemu ddala kituufu nsobi ya ddala ensobi etegereka bulungi teriiko wasiwasi yonna n'olw'ensonga eyo nga tugambye tekizira kumwerawo la awabulwa kubanga agiguddemu nga tagenderedde awabulwa nga nange bwe ngwa mu nsobi njagala omuntu ampabule so sagamba atandikewo kunvumirawo anzigirewo mu busiraamu nange sikyagala naye tokyagala lwaki wampabudde kati ono ye lwaki talina hakki ebeera nti awabulwa kiza nti yalina okuwabulwa awabulwe bamanyi banne bamuwabula wawe thumma ensobi zaawukana mulimu ensobi eziri mu aqira mu ensobi endala yani okugaziwa kuwanvu nnyo awo mu bufunze ekikwatagana ne at-tahdhir min al-alim au min ad-da'i wetwagala okutuuka wano okubeera nti twewazisa abantu okutasoma ku muntu gundi oba ku sheekha gundi wawe ekyo kiri wange nze semanda oba ggwe kapere oba oli ani oba oli mutaasa wawe kitegeeza ki ekyo kiri eriba ulama bibalabe ensobi zino ne bazigeraageranya ensobi zaguddemu ne nasiha zaweereddwa kati ddala lyatuuseeko tasaana kusomwako ne bamwekesa abantu okumusomako kati nze omuntu owa bulijjo nzi kikyenkola nze okwewazisa omuntu oli mala kujja ebigambo kuba ulama nemwewa owai omuntu oyo Sheikh Ibn Baz yagamba ki ali bwati ne bwati omuntu oyo Jeffrey Sheikh Fauzan yagamba tasomwako nti omuntu oyo gundi ne gundi Sheikh yagamba bwati ne bwati okitegedde oba tubeera ku mustawa ogwe waffe badduaati bwetwesiga nti bali ku manhaja entuufu tebalina hawa naam bakozeko tahdhir nga tumwewala wazi kitegeeza nti tahdhir si ya buli omu bantu abeyawulidde kati abantu abajja mu durusi ezimu nga akhba ngambye nti bajja mu durusi batandika okugamba abantu bakole ki babewazisa abantu otabasomaako la esinkola ntuufu bwoba omwewazisa omuntu leeta ekigambo ekyo ani yakyogera alimu kye yamwewazisa agamba nti tasomwako bw'omuleeta khalas nga mwewala naye okuba nti yagwa mu nsobi nsonga gundi ne gundi n'olw'ensonga eyo tasomwako la buli muntu asobya ensonga eyo nnene nnyo naye eyo kiyinza okuyita ni brief oba al-khulaso illa nsonga ngazi k'okusingaawo wallahu alam tayib etangaseemu katonotono tayib tugenda mu maaso omuwandiisi gamba ku nsonga eya 32 نقام ننكر على المسؤولين وغيرهم زيارة قبر لينين وغيره من زعماء الإلحاد للتعظيم. نعم تفضل شيخ حبيب. أقام الشيخ مقبل رحمه الله ننكر تفمر على المسؤولين يلي بشكواتكونا وغيرهم نابتالي بمسؤولين لا تفمر شكولا زيارة قبر لينين كلام قبر يا لينين اليوم كما زعماء أنهم يمني وغيرهم من زعماء الإلحاد نابتالي مبسين كغالبو كافيري abakulembere bitongole bikafiri awulidde nga tulambula kabuli ezo litaadhimu olukola ki oluzigulumiza baganda bange
tukimanyi bulungi mu shari'ati islamiyya mateeka g'obusiraamu anna ta'dhima al-kuffari ogulumiza abakafiri babeere balama babafu obusiraamu bwakitugaana era kiri haram era kiyingira mu miryango gy'amazambi. Allah yagamba ulaika alladhina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawma al-qiyamati wazna. Nti abakafiri abo Allah subhanahu wa ta'ala bawakanya amateeka ge, abakafiri Allah bawakanya amateeka ge n'okubeera nga bamusinkana bakakasa tojja musinkana kyeva emirimu gyabwe gyasazibwamu era kunakomero tibali banakavaliyo konna ke baliweebwa, tibali banakatiibwa konna kunakomero. Nolwekyo okukulambula omukafiri ng'omukafiri mu bulamu ne kabuliye nga amaze okufa la yajuzu tekikola ki tekikiza bali addu'a okubasabira Allah basonyiwe nga bafira ko kafiri obusiramu bakikola ki bwakiziza era bwakigaana. Nolwekyo Sheikh al-Islam Taymiyya rahimahullah agamba nti okulambula kabuli kwa miteeka ebiri: okulambula okusooka ziyaratul shar'iyya, okulambula kwa mateeka g'obusiraamu nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam byalambulanga kabuli z'aba Baqi' Gharqad liba shuhada Uhud. Nokyo kirabika nti okulambula kabuli z'abakkiriza mina sunna ng'ogenda okubasabirako ku dua n'okubeera nga weebulira n'okufa kwabwe awulidde. Amma ziyaratu kabuli al-kafir, tokulambula kabuli y'omukafiri, ekyo mina ziyarati al-bid'iyya, zimu kulambula okuli bid'i naddala banga omulambudde lita'dhim kumukola ki kumugulumiza. Naye bwe kiba mujarradu ziyara amanyi balaba nti tekina mutawaana bali mbaka sallallahu alayhi wasallam agamba ista'dhantu rabbi, nasaba Allah wange subhanahu wa ta'ala ampolo kusa an astaghfira li ummi, nsabire ku maama wange amusonyiwe, falam ya'dhan li, natanzikiriza. Wasta'dhantuhu nemusaba an azura qabraha, azikirize ngene nambule kabuli ye, fa adhina li, nanzikiriza. Kiraga nti muteke mu hadithi eyo entuufu tuyajuzu ziyarati kabuli al-kafir, tukiza okulambula kabuli y'omukafiri bwe tubanga tumulambudde kwebuulirira n'okufa kwe, ne sikumusabira ki sikumusabira dua nga okiri ku musiraamu. Nolwekyo waliwo ziyaratu shirkiyya ne ziyaratu maadha al-bid'iyya. Ziyaratu shirkiyya kugendayo n'osaba n'ozisinza n'okolotya wa ta'dhim n'okuzigulumiza, fa hadha la yajuzu. Naye ziyaratu shar'iyya okulambula ng'omubaka sallallahu alayhi wasallam yakola atya byayigiriza. Nolwekyo Sheikh agamba tuvumirira ekikolwa eriwe kikwatako ab'obuvunaanyizibwa n'abali mu ttuluba eryo okuba nti bagenda lambula kabuli alinin, n'abamu ku bakafiri bassekagale b'obukafiri wano mu ggwanga lyawa lye Yamani. Naam, nolwekyo mu bufunze Sheikh Osama ayongerezeeko ku kigambo ky'okulambula kabuli. Yagera omuwandiisi ensonga eno aga nti nunkir ala almas'ulin wa ghayrihim ziyarata qabri linin wa ghayrihim min zu'ama al-ilhadi lit-ta'dhim. Okutuvumirira abakulembeze kye bakola n'abantu abalala okulambula kabur ya Lenin yita Lenin. Abasema ku history mulaika mumanyi yali wawa Russia. Lenin musajja wa Russia mu biseera Russia yali ey'amaanyi. Kati waliwo ekintu kye bayita ishtirakiyya. Al-ishtirakiyya mu Luganda simanyi kivunula atya? Nakalyaakaani capitalism. La capitalism عكس هذا. Communism. Asante, communism. Ada mu Luganda kivunula otya sewo? Ekyo nakalyaakaani. Wala mu Luganda bali tuufu abatubuuza bajja kututegeeza. Almuhim ebintu yani
ebyali bivuga ensi ebiseera ebyo byali bibiri oba zaali nidhaamu bbiri capitalism ne communism. Capitalism ye yabaki ey'Amerika ey'Abangereza bwetyo ate communism yali yaba Russia era yatuuka ne Tanzania yaliyo nsi eziwerako Zimbabwe nswera yagikozesaako yaliyo kati emu yatuuka wano kyebanjaga kutwako yatuukako wano Yaman mu bitundu bino bitulumu ebya Janubu waaba ishtirakiya yali wano enkola eyo kati ishtirakiya eyo ensibuko yaayo bebolayo ba Lenin amulala yani Lenin Stalin n'abalala bawerakaawo balina be Russia bebasenkagale benkola eyo kakati enkola eyo gyeyava nejja wano nenfuga ekitundu kino tayib kakati bano abakulembeze abaaliwo mwana abamu olwokuba baali ku nkola eyo bagendanga eyo ensibuko y'enkola eyo gyeva ne balambula kabor zaba senkagala abo mu ngeri yaki y'okubagulumiza oba kitegeerekese mu ngeri yakuki y'okubagulumiza kubanga enkola gye bafugirangako wano ye yaki yenkola y'abasenkagala abo abasinziira wa Russia oba kitegeerekese bulungi abo Lenin enkola eyo era yemugundi gye yaliko ono omusanjazi w'abantu w'e Germany yani Hitler yenkola gye yaliko kakati abagendanga okulambula kabuli y'omuntu eyo y'abantu abo Sheikh Muqbil kyekyo kyayogerako mu biseera we yali ng'ali Dammaj markazi ye enkola eyo yali wano enkola eyo yali efuga wano kyekyo kyeyayogerako kyaliwo mu biseera ebyo nga kiriwo ekiri kati okulambula ya kabuli z'abasajja abo lit'azim akomese n'agamba nti lit'azim kubanga aslan okugulumiza omukafiri kikirizibwanga muki nga mulamu ate watya nga afudde wawe nyola okuba nti abamu olw'obunafu bw'eddiini kati ye yani alabanga kyakitiibwa okubeera nti ali ku nkola y'omusajja oyo kati nagenda ne kabuli yo okugirambula ate abamu mu nsi ezimu avaayo naga nti guno omukuufu gwani gwa Lenin nga kiba kyakitiibwa ne jacket yampeebwa Lenin waliwo omukulembeze omwe Africa imma waliwo Kenya oba Tanzania erinnya ndyerabidde erina ejaketi laga nga taginaaza kulwaki ejaketi eyo yamuweebwa Lenin bwe baseerabidde oba omulala waaba abala ina omukuufu gwampeebwa Lenin akira nti kyakitiibwa waaba fa at-ta'zim okulambula kabuli zaabwe mu ngeri ya ta'zim okubagulumiza la yajuzu kubanga okugulumiza omukafiri tikikkirizibwa nga mulamu fadlan ate watya nga afudde tikikkirizibwa paka gy'oyinza okukikomya amma okulambula kabuli y'omukafiri kubanga kabuli erambula lwa nsonga mmeka bbiri kumulambula kabuli tumugase ye waaba naffe twegase wegenza ekigambo kino naffe twegase so si naffe tugasibwe naye tumugase ye nga tukola ki nga tumusabira kakati ono mukafiri kati wasigalawo ensonga ey'okubiri tulambula kabuli ffe tukole ki twegase nga nabbi bagamba ki zuru alqubur fa innaha tudhakkir al-akhirah mulambula kabuli kubanga zijjukiza eki enkomerero omuntu alambula ajjukira okufa n'aba nga afuna yani okwebuulirira mu mutima kati kabuli y'omukafiri ogirambula olw'okwebuulirira واضح ليس للتعظيم سرواكو قلميزا ومكافير يويو ثم يونجراكو زيارة القبر ومعاودة زيارة القبر مجسيري تجيري مجسيرا قوني يوكل أمران القبر مجسيرا قوني يوكل أمران القبر هذا إيش لا يجوز تبيرا مجي اتخاذ القبر عيدا واضح اتخاذ القبر عيدا نعم يقام بك صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا لا تجعلوا قبري عيدا قبري يعني تمجي فوراشي
idi makulu tugenda tutulewo tusabula amasala la ku idi kubanga kiddiringana Eid min al-aud ekintu ekiddiringana kataga temugifuula Eid makulu si Eid eno gyetumanyi temugifuula kintu ekiddiringana makulu okufuula bwebanga kaburi mbaka sasama yatugaana okufuula kaburi ye nti ugifuula Eid ate kaburi y'omulala kwa nti kiseera gundi n'okulama kaburi ya gundi nga ezimu kutoa efu ku bibinja ebibuze baba n'ekisira ekigere kisira bwekiti kaburi ya Yahudi kisira bwekiti kaburi y'omulangira gundi buli mwaka mukisira bwekiti kaburi y'omulangira gundi wahakadha hadha la yajuzu kukhassasa ekiseera kyakulamiramu kaburi buli kiseera ekyo kituuka kyekyo nyine mbaka kyagamba mu hadithi ejo tusomye waggulu la taj'alu qabri aidan فمصنف وقانتي ننكر على المسؤولين وغيرهم زيارة قبر لينين كبان وكجيرا همبلا وغيره من زعماء الحال التعظيم كلام وكقولوا ميزو مكافيري لا يجوز شيء سوك يدلا يشوف كبيري وكدرين أنا قبل يوم بيصير يبيماني كدوا إذا يبيرا محظور يا كبيري جوا قدام حديث لين لا تجعلوا قبري قبري النبي فقبري تري النبي من باب أولى على جوتشبا kisusse ekkomo ebitono tusobola okwogera ku nsonga eno wallahu ta'ala a'lam agenda mu maaso omuwandiisi n'agamba nti nunkir mu nsonga eya33 nunkir ala hukam المسلمين الاتحاد مع أعداء الإسلام سواء كانوا أمريكيين أو شيوعيين. نعم تفضل. batu Sheikh Muqbil rahimahullah agaba tuvumirira abakulembeze b'Obusiraamu al-ittihad okwegata kubegata ma aada al-islami n'abalebe b'Obusiraamu babiri ba Amerika oba bashiyuiyin balebe ba Amerika oba communist tutamwa enkola eyo ey'okwegatta n'abalebe b'Obusiraamu. baganda bange omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba mu hadithi awthaqu ura al-iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. kinyusi kimiddeko obukkiriza bw'abaddu kwe kwagala kulwa Allah n'okukyawa kulwa Allah. falbara'atu min al-mushrikin okwesamba n'okukyawa abashiriku n'abakafiri wajibun ala al-muslimin kitukakatako fenna abasiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratu mu Qur'ani la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. togenda kusanga abantu bakkiriza Allah nambaka we nga balina omukwano ogw'ekimmemmette eri abalabe abawalana Allah n'omubaka we. ekyo wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakituziiza. era n'okubeera nga twegatta n'abakafiiri kitwalibwa nga kwegatta okwo bubuze era okutwala abantu mu kuzikirira era ekyawukana ku Busiraamu era kiyingira mu mulyango gw'okwegagatta nabo n'okubakwana n'okubafuula bannaffe. Allah jalla waala yagamba ya ayuha alladhina amanu abange mabakiriza la tattakhidhu alyahuda wannasara awliya ba'duhum awliya ba'd ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله agamba bange mabakiriza temufulanga abayahudi n'abanaswara banfanfe era yenna n'abafuula banfanfe mumwe amanye nti wamubo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kwisaamu nkwe zabali n'obujulizi obulala bungi obulaga nti mahabbatul kuffar wa muwalatuhum okwagala bakafiri n'obalwanirira n'obataasa n'okubawagira ki mukhalifu li shariati al-islamiyya wabula kikakatako mahabbatul mu'minin kwagala abakkiriza
nga tubaagala olwagala lw'okusinzaani Allah subhanahu wa ta'ala. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba hadisi, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman. Bisatu omuntu Allah ababimuwadde afuna obuwoomerevu obukkiriza. Ne mu bisatu yagamba wa an yuhibba al-mar', n'okubeera ng'omuntu abalina gwayagadde la yuhibbuhu illa lillah, nga mwagala kulwani, nga tamwagala lwa kyala wabula mwagala kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'akikuwa obafunye ekyengera ky'amaanyi. Nolwekyo nunkiru ala hukami almuslimin, Sheikh agamba tuvumirira abakulembeze b'Obusiraamu al-ittihadi ma'a ada'i al-islam, kubanga abayikubaana ne beegatta wamu n'abalebe b'Obusiraamu babiri ba America wabaki abakomunisti abarasha tekikkirizibwa. Walidhalika babeere ba demokrasi oba siba demokrasi tekikola ki tekikkirizibwa, kubanga ezo zonna anzima nteekateeka ezira okulwanyisa shariati islamiyya, amateeka g'Obusiraamu. Kale tujja kutandikira inshallah musomo guddako.